mwebale nnyo bassebo ne bannyabo bannamawulire abaze okubeera naffe olunaku lwaleero okuwulira kye tugamba ensi. Honorable Ssenyonyi akyogeddeko, twagala okwetondera tuluddewo okutandika kubanga amasannyalaze gabadde gavuddeko, naye tekyewuunyisa kubanga buli we nangirira nti ngenda kubaako okwogera naddala ku Facebook live nga ngenda kwogerako eri eggwanga, amasannyalaze galina okugenda wano. So nkakasa nti okubeerawo kwammwe wano okulaba bannamawulire n'okumanya nti ngenda kwogerako eri eggwanga kiyinza okuba nga ensonga lwaki amasannyalaze gavuddeko, naye mbebaza okutugumiikiriza bassebo ne bannyabo. Bannange, ekisa kya Katonda nti nze nsobola okubeera wano olunaku lwaleero nga nkyayogera nga nkyali mulamu. Ku lwokubiri olwa wiiki eno twasimbudde wano ne bannaffe abamu bamemba baffe ba Foot Soldier n'abaana abamu abaali mu kkomera naye tuvaayo. Twasimbudde wano nga tugenda okukyalirako mukwano gwaffe looya waffe Kaaso George Musisi awo ebulindo kiringa mayiro 4 okuva wano, era tubayise eno munda mu bukobo bwaffe ne tutuuka ewa Kaaso Musisi. Yatwaniriza bulungi, twavudde wano ssaawa 9. Omukolo gwabadde gwakabanga katono, gwabadde mu nnyumba ye mu geeti mu kikomera kye munda mu geeti, gwabadde private, era ku ssaawa 11 twabadde tumaze ne tusimbula tuveeyo, naye tuba twakavaayo nga tutambuddeko akabanga katono nnyo mu kakubo akakali lonely, akakubo akeesudde amakubo amalala. Twagenze okusanga nga poliisi yagadde dda eri gye tulaga mu maaso, naye nga tebakomye okwo, nga badduka bajja eno gye tuli nga bwe batusindirira tiyagaasi n'amasasi nga gavuga nga bagakuba mu bbanga. Awo kwe kulaba nga bakuba abadduse empola be batasobodde kudduka mangu nga babakuba abagudde wansi n'ensembera, naye kubanga driver wange amanyi enneeyisa y'abo abaami, olwasembedde bwe tuti n'ayambusa endabirwamu z'emmotoka, naye ruufu y'emmotoka yabadde sinzigale. So omusirikale omu n'ajja n'ayimirira ku mmotoka yaffe n'afuuwa pepper spray munda, tubadde tetusobola kusigala mu mmotoka era n'enva mu mmotoka. Okusooka okwewuunya pepper spray oyo, n'ekyokubiri n'okubabuuza lwaki bakola ebintu bye bakola. Mbana akafuluma omwami omu DPC waawo Ekira, DPC w'Ekira omwami gwe bayita Kuzaara Robert n'alagira n'agamba shoot him, oyo mukuba amasasi. Kyomukisa mulungi nti waliwo abazira kisa abamukutte ku kamera nga wa order eyo okwetolola nga omwami ono atusemberedde. Omwami ono bamuyita Twesigye, najjayo pistol, naye kyamukisa mulungi nti nabadde ne bannange babiri nga balina kamera nga bazimutunuzaamu, era ne mpogana ne mugamba oli ku kamera, kikole naye oli ku kamera, nazayo pistol ye neetoola emmotoka yaffe n'akwata akakebe katiyagaasi tukasukira akakebe ako ne kantulikira okugulu. Neebaza Katonda nti nkyalina okugulu okwo kiringa ekyamagero, kubanga akakebe ke kamu mujjukira mu presidential campaign ya 2021, era bakankasukira naye ne kampitako ne katuukira ku mukyala gwe bayita Zubeda ne kamukuba ne kamukutulako okugulu. Akakebe ke kamu bakakasuka mu ruumu y'abayizi mu Lumumba Hall Makerere nga waliwo okwekalakasa kw'abayizi. Muganda waffe gwe bayita Richard Sebuganda ne kamukuba ne kamukutulako omukono, era agubalaze. Nsabye addemu agubala agende mu Luganda. Kamukutulako engalo keeko. Akakebe ke kamu bakankasukira nga tuli e Kayunga, ne kampitako ne kagwa okumpi ne Dan Magic bwe katulika, kakuba Dan Magic ne kamwasa omwana ne kamukulamu n'amannyo. Yiba akamulongoosa emirundi egiwera okugezaako okutereeza oluba lwe, nga ne bwe twogerera kati
Dan Magic abazira kisa bamuyita bamutwala ebungereza era ali bungereza bali kumutetenkanya olubaluddewo nga bwe lwali n'amannyo bagazzeemu nga bwe kyali fragment bwasammuka ne bukuba n'omwami eyali akulira poliisi abaali bankuma mu campaign gwe bayita Afande Kato ye tetuddangamu muwuliza tetumanyi oba akyalina mulamu oba ekisinga obubi kyamutuukako. So bwe tugamba nti kyabadde kisa kya Katonda okumalako tukyebaliza Katonda. Ekyennaku nti mu bantu abatulumbye ng'era bw'omanyi Museveni akozesa abamenyi b'amateeka okumukolera ebikolobero ate ne batabonerezebwa. Omwami ono bamuyita Shadrack, amannya ge amalala tusaba abannansi abali eyo namwe mutuyambe mumulabise amannya ge mugatufunire era mugategeyo ku social media. Ensi emanye nti wakabi nnyo munnange kubanga ono omwami tukimanyi nti omu ku baali mu operation Wembule abaatemulanga abantu n'obbabako ebintu byabwe. Omwami ono tumuyina information nti bamusiba nako olw'okukwata omwana ne bwe yava mu kkomera kati ennaku zino yeefuula mulokole, in fact yeefuula pastor, ayina ne church awe Manyangwa gy'alindiramu abantu, naye yono y'omu ku babadde bazze okuntemula. Abatemu abalala era abaziba emisango mwe muli omwami ono gwe bayita Isa. Omwami ono Isa tetumanyi linnya lye ddala, tetunafuna na kifaananyi kye kirikiriya. Bino ebifaananyi twabifunye ku Lwakubiri kuba naye yabadde ku operation eyo ey'okutulumba ku Lwokubiri. Omwami ono gwe bayita Isa, abantu bangi abasibiddwa ku CMI bavuddeyo ne batugamba nti omwami ono abakolako ebikolwa eby'ensonyi, abakyala n'abaami. Omwami ono asiyaga abaana abalenzi nga babatutte ku CMI. Omwami ono akwata abakazi nga babasibidde ku CMI. Naye nga bwe mbagambye nti Museveni ayagala nnyo okozesa abaziba emisango okumukolera ebikolobero bye ng'era bwe bakolanga mu buyeekera. Kyanaku nti basiru nnyo tebamanya nti oluvannyuma lwa byonna abajja bayisa nga bwe yayisa Sobbi, naye yabakozesa ebikolobero bye lwabeera abeetaaze. Kale nno basebo ne bannyabo ebyo byabadde bwe bityo. Kyanaku nnyo nti omwogezi wa poliisi bwe yavuddeyo yagambye nti naseeredde buseerezi n'engwa. Ye statement ya poliisi eyasoose. Naye nebaza bannansi kubanga tumaze ebbanga nga tubasaba nti bannange mukozese kamera zammwe ng'ekyokulwanyisa. Era tuwebaza kuba ebintu ebisinga si ffe twabikutte kuba balaba buli alina kamera bamulumba, naye bannansi abalala ababaddewo be bakutte ebintu ebisinga bimulaba ku social media. Tubeebaza yonna gye muli era tubasaba temulekerawo basebo ne bannyabo. Twongera obbakubira omulanga mukwate buli bikolobero ebyo bigenda mu maaso mubiwanikeyo ku social media. Twandibadde tetulina bwe tunnyonnyola nsi nti tetwabadde na musango, twabadde tetulina bwe tunnyonnyola nsi nti twabadde tetukola bikyamu, kubanga poliisi yavuddeyo negamba twabadde tukola procession, titwabadde tukola omuggundu, nti twabadde n'abantu bangi, naye nga gye batuteeze gye batulumbye tewabadde n'abantu, era nga tukakasa nti batulumbye tukolako obulabe ewatali bantu. Omwami oyo Lusoke omwogezi wa poliisi yajjayo ebifaananyi ebimu ebya poliisi kamera ezabadde zikwata mu kitundu ekirala, naye poliisi kamera ezo ne gye twabadde tuva zabadde zitunuddeyo, era kakasa footage eyo bamuyina, ebifaananyi ebyo babiina, naye tebasobola bitulaga kubanga ebifaananyi ebyo nabyo bibalumika. Kwegamba bo baatendekebwa kulimba. Mwami Lusoke kati avuganya n'enanga ani asinga munne okulimba. Bo balinga baatendekebwa okulimba. Bakola statement, amazima bwe gavaayo ne bagijja ne bagikyusa ate ne bakola endala. So njagala nnyo okwebaza abo abakozesa kamera zaabwe. Vidiyo ezo zikyayongera okuvaayo. Mbasaba buli alina vidiyo gye yakapchalinze oba anaabeera ne vidiyo yonna yonna nga abalina okuba abakomi b'eddembe ate nga bamalako abantu eddembe, tusaba vidiyo eyo mugiteekeyo ensi yonna yonna egirabe.
maze obasaba era nyongera obasaba mugende maaso nga mukozesa kamera zammwe, kubanga mujjukira baganda bange olunaku lwe batta munnaffe Rita Nabukenya bamutira mu maaso ga kamera za poliisi, ne mujjukira Enanga yavaayo n'agamba we battidde Rita kamera zabadde tezikola bulungi. Mujjukira ye yali enkola oluvannyuma lw'okutemula Ziggy Wine, ye yali enkola oluvannyuma lw'okutemula Dani Kyeyune. Frank Senteza bwe bamutemula era ye yali enkola, bagamba nti tebafunye ebifaananyi ebyo, era obujulizi obutono nnyo bwava ku kamera ez'abantu baffe abali eyo bannayuganda. So tubasaba temulekerawo kukozesa kamera ezo bassebo ne bannyabo. Ng'ovudde ku ekyo njagala okukyogerako ne kino nti amaaso agasinga ne siira batera oditeeka ku nze ng'omuntu, ne bannange sinze nalumiziddwa nzekka. Bannaffe bangi be twabadde nabo bakyanyiga biwundu, abalala bannaffe bakyali mu kkomera, abantu nga Lukenge Sharifu, abantu nga Ssentongo Emma, abantu nga Kato Paulo bakyasibiddwa awo ku poliisi y'ekira awatali musango. Moreover mu bumenyi bw'amateeka kuba essaawa 48 zaweddeko dda oba zaggwako dda, omuntu zalina okubeera mu kkomera nga tebanamutwala ku poliisi. Naye bano bamenya amateeka kubanga bamanyi mu kifo ky'okubonerezebwa olw'obumenyi bw'amateeka ate bajja kukuzibwa bukuzibwa. Kiringa ekiraga nti omuntu kati bw'aba ayagala okukuzibwa alina kukola bikolobero kwabo abavuganya Mwami Museveni. Bassebo ne bannyabo, ensonga z'olunaku olwokubiri oba obulumbaganyi bw'olunaku olwokubiri munzikirize nyongere mbukube mu ttooki. Omwezi kati guweze bukyanga bawamba akulira ebyokwerimba byaffe gwe bayita Akireewo Kivumbi, bajja ne bamuwamba okuva ewuwe ne bamutwala ne bamutulugunya mu CMI, ne bamala ne bakomawo waka ne bagamba basanzeewo ennyota z'amagye, ne bamutwala mu kkooti y'amagye newankubadde si w'amagye. Kakati olunaku lwaleero ali luzira. Kanso George Musi ye looya wa Kireewo era ye looya w'abafoot soldier bano bangi nnyo, nga bwe mmanyi nti balooya bangi batya oba batiisibwatiisibwa, tekibanguyira kugenda kwolereza bannaffe mu kkooti y'amagye. So olw'okukola ekyo twalowooza tikirungi okusiima Kanso Musi bweri nono yaffe ne tufuna ettooke n'enkoko ne tumukyalira, newankubadde bye twasanzeewo bye twalidde ate byabadde binene bingi okusinga bye twatutte, ne tumala bulungi ne tukomawo. So abaana abo bagenda ewa Museveni, bagenda ewa Musisi okumwebaza olw'okubawoleeza n'olw'okuyimirirawo ku lwabwe. Abaana bangi nnyo abaafuuka ba political prisoners abawolerezebwa balooya abaffe abo nga mwe muli Machete Yasin, mwe muli Olivia Rutaya, mwe muli Sharifu Kalanzi, mwe muli Bobby Yanga n'abalala. Wiiki eno ng'etandika twayiseeko ekitalya ne tubalamusaako ne tulaba ne ku baganda baffe aba FDC be baakwatira e Nairobi ne babakomyawo e Uganda nga tebayise mu mitendera amateeka nga bwe galagira, era ne bagulibwako emisango egy'ekimpatira egy'okulya mu nsi olukwe. Ebbanga eriise mulabye nga tuzze tusumatuka ettemu. Nze ng'omuntu matisa obutemu emirundi egisukka 4 baatandikira mu Arua bwe baali batemula ne bamaliriza nga basse driver wange Yasin Kawuma kubanga yali atudde mu kifo ekyo kye nasiiba nga ntuddemu. Baagenda mu maaso bagezaako tutemula e Kayunga olunaku lwe lumu bwe twasurvivinga newankubadde kanisa yakwata Dani Magic, ate ne batusindirira amasasi mu mmotoka munda mu ndabirwamu, era Honorable Zaake eryamuyita kumpi nnyo, ne bakuba n'emmotoka yafa mipiira n'ebitundu ebirala bingi nnyo bye bagezezzaako okututemula. So bwe tugamba nti ekigendererwa bulamu bwaffe tetubeera bakyamu, tovala abatukyogerako ensi emanye bwe baba nga basobodde okituukiriza oza nti kijja kuba kyangu kubanga omutonzi waffe yasalawo, naye era twagala ensi yonna emanye nti bano abatemu
balubirira bulamu bwaffe era baagala tutemula ekyo twagala kigende ku record so that ne baba bakikoze ensi yonna emanya namwe bannayuganda mumanya era mumanyi engeri y'okuba respondingira. Bafubye nnyo okutukyokooza oba okutusoomooza tulwanagane nabo basobole okufuna engeri gye batukolako bulumbaganyi ate babonenye ku ffe. So mukoweero njagala nnyo okwebaza bannaffe ba foot soldiers, mwebale nnyo, mwebalire ddala okukuuma omutindo gw'empisa ogwa waggulu ennyo kubanga empisa zaffe ze tulina, discipline gye mulina yekyayimiridde mutiwa waffe nabo. Discipline gye mulaga yekyabalemesezza kubanga ng'ogyeko okuswala weewaawo tumanyi tebaswala naye tusigala tuli ku kituufu mu maaso g'ensi yonna. So mbasaba mugende mu maaso, tetubawa chance kufuna nsonga etukolako butemu obwo. Ensonga gye baawa ey'okutemula Yasin Kawuma bagamba nti abantu ffenna abasukka 30 twakwata ejjinja limu ne tulikasukira emmotoka ya Museveni ya bulletproof endabirwamu. Era ne bajja ne bagamba basanga emmundu mu wooteeri yange n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So olunaku lwaleero era bagezaako okukozesa narrative y'emu, bagezaako okukozesa ebirimbo bye bimu, naye era mmanyi gyenkola yaffe eyongera mu maaso okubaswaza. Nakyogeddeko nti abazzi b'emisango Museveni basinga okukozesa, era ojja kwesanga nga n'abali mu poliisi bonna ba criminal, ba Frank Mwesigwa abo bamenyi b'amateeka, bano bembalaze wano bamenyi b'amateeka, naye bakozesa ne bano bayisa abakwasi b'abakazi, abasiyazi b'abantu, bakozesa ne bano bakyadulaka. Akeera ku makya n'agamba nti musumba, ate ng'ebikolobero byakola ensi yonna yonna ebiraba. So njagala okubazaamu amaanyi bassebo ne bannyabo, mbasaba temuggwamu maanyi. Ffe kye twagala okusinga okukola kwe kulabisa era tugenda maaso n'okikola. Mbagambye ono omwami Buzaala Robert DPC w'ekira eyawadde oda eyo nti oyo mukuba amasasi. Ono omwami yabadde aggyeyo emundu nawonedde watono lwa kamera, naye neyeetooloola n'akwata akakebe katiyagaasi kakanista n'akakasuka ne kangutulikira kugulu tekintadde mu mbeera eno. Ono bamuyita Twesigye Kaino Elias n'abalala mbabalaze abamenyi b'amateeka. So bassebo ne bannyabo, tekirimu kubuusabuusa nti Mwami Museveni yalagira obumenyi bw'amateeka obuzzi bw'emisango buno bugende mu maaso, era waaliwo enteekateeka ey'okubakuba mu mbuga z'amateeka ezo ey'okubavunaana abantu abaatemula Yasin Kawuma n'abo abantulugunya mu Arua. Naye Museveni yavaayo n'agamba Bobi Wine bamukubye bulungi nnyo, kitegeeza nti abaabalaze tibaakoze kituufu. Tiyakomawo n'abalinnyisa amadaala. Ennaku bbiri eziyise Frank Mwesigwa eyakulembera okutulumbagana eruuka ekyaviirako Novemba Masaka bwe baatemulira abantu abasooka 150 baamukuzizza ne bamufuula Assistant Inspector General of Police, yakulira operation za police Uganda yonna oluvannyuma lw'okukola ekikolobero ekyo. Mujjukira omwami gwe bayita Abaine eyakuba munnamawulire munnammwe projectile ku mutwe ne maaso omutwe, Ashraf Kasirye, nakati akyapooca n'ebiwundu ebyo era yatwalibwa mu Amerika okufuna obujjanjabi obusingaawo. Naye lwakola ekikolobero ekyo kati Museveni yamukuzizza n'amufuula commissioner wa poliisi n'abalala bangi nnyo bw'atyo bw'akola. So tewaliyo ssuubi lye tulina nti abantu abo abatukozeeko obulumbagala okukola. Njagala okuva waggulu nga neebaza abantu mwenna abatutuukiridde mu buntu n'abatuweereza obubaka obutusaasira, bakulembeze bannaffe mu bibiina eby'enjawulo, abakulembeze ab'ennono, abakulembeze ab'amadiini,
obubaka obw'okutusaasira bukyajja bungi. Twagala nnyo okubibaza. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuyimirira naffe mu kiseera kino ekyokunyigirizibwa. Bassebo ne bannyabo, mmwe abasitudde amaloboozi gammwe tetusobola beebaza kimala. Bannaffe abali ebweru w'amawanga, chapita zaffe ez'omu diaspora, ab'e Canada, ab'omu Amerika, ab'e South Africa, ab'e Kenya, n'abaawano abaavuddeyo ne mukuba enkuŋŋaana z'abannamawulire ne muvumirira ettemu erya obulumbaganyi tukoleddwako. Nammwe abaavuddeyo ne mwekalakasa mu ddembe, twagala obbeebaza abassebo ne bannyabo, ekyo tetugenda kyerabira. Njagala n'okusaba waawo ndi mukwogera mu Luganda ne bajja bavvuunulira amawanga ago ganaggwadda agakolagana ne Uganda, agakolagana ne Museveni. Tukibagambye mu Luzungu era tujja kibagamba ne mu Luganda nti bannange mulekeraawo okuteeka ssente mu kubonaabona kwaffe. Muyinza okuba temumanyi nti mwe mu sponsoringa Museveni okutemula abantu, naye ssente ze mumuwa azikozesa kumenya amateeka g'ensi yonna, international law. Azikozesa kutulugunya abantu na kukozesa ebyokulwanyisa nga n'ebimu byawerebwa mu nsi yonna naye nga bikozesa ku bannansi abatalina musango. Ku ludda lwaffe mbategeezezza nti tugenda kukuba abo abasirikale mu mbuga z'amateeka, buli omu ng'omuntu, kubanga etteeka ly'eddembe ly'obuntu liragira nti oyo aba alinyiridde eddembe ly'omuntu ayina okuwawaabirwa ye ng'omuntu. So tulina enteekateeka ebakuba mu mbuga z'amateeka bo ng'abantu. Njagala n'okutegeeza bannaffe okwetooloola eggwanga, iffe tetunnapowa. Era ne bwe tunajja nga tuwenyeggera tujja kubatuukako, era mu bbanga eritali lwawala tugenda kuddamu activity zaffe eziri mu mateeka, kuba tewali kye tukola kimenya mateeka. Njagala okuva waggulu nga nsaba bannayuganda mwenna okubeera n'obuvumu. Mubeere bavumu, mubanje ekyo kye musaanidde. Kyonna kyonna ekinaaba kintuuseeko oba ekinaaba kitutuuseeko temulekerangaawo. Kyonna kyonna ekinaaba kitutuuseeko njagala kibanyiize bunyiiza. Mugende mu maaso ne struggle paka nga Uganda efunye eddembe lyayo. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo kutuwuliriza ku lwa Katonda n'ensi yange. Shalom Television Uganda, subscribe to the channel tutambule. Dr. Enzyme nzenkozesa wano ku Shalom Television Uganda. Thank you. My name is Ramson Muhira from NBS TV. You have interesting information. You even have people that were involved in the saga. Police recently said they are investigating following that incident that happened Tuesday. One would think perhaps police have reached out to you to record a statement. I wanted, as police come out to you to record a statement in these investigations, and are you willing to collaborate with them if in any investigations they are doing? Okay. Question? Live ku Shalom Television Uganda, Dr. Enzyme nzenkozesa. Subscribe to the channel. Thank you. Derek Tony, nkola ne Smart 24 TV. Okusinziira ku police batugambye nti nno waliwo okusika omuguwa era emmotoka za police nazo zaayonooneka. Tubadde tusaba otuweko ku mbeera eyo ddala kituufu emmotoka ezo nga police bwegamba nammwe mwazzaayooko omuliro. Subscribe to the channel. Question time. Okay. Banamawulire yabuuza ebibuuzo ekibuuzo. Derek Tone Chiwalabe. oli ku Shalom Television Kino kankireeta mu Uganda. Luganda. Subscribe. Wani Sematimba bwegiire. Okusinziira President nga bw'otunnyonnyodde ku kyakutuukako oba kyabatuukako mwe, tukimaze okukifuna ekifaananyi kyonna nga bwe kyali, naye embeera y'obulamu bwo
yo eyimiridde etya oluvannyuma lw'okuggyibwa mu ddwaliro ate n'obanga wakati ojjanjabirwa waka bannansi bandyagadde okumanya obulamu buyimiridde butya? Kale tozagenda kuddamu ebyo. Raymond Tamale from NTV. I wanted to know the last statement you said that you're soon going to go with the nationwide tours. Do you have a specific date when you're going to start, and which regions are you going to start? And then also on that, I remember sometime back, I think last month, I was supposed to be a meeting between police and NUP. Did you harmonize moving forward? Thank you. Okay, the President has requested me to respond to the last question about our countrywide tour. We rolled out our countrywide tour and we went to different places. There's many others that we have yet to go to because we are a registered political party. The way you see everybody else out there mobilizing, holding all manner of functions, even those that legally are not allowable, and yet they are out there freely meeting their people, holding processions undeterred. We are saying we are a registered entity. We have got to go out there and mobilize. We had halted a bit because we had some activities within and outside the country. Now there's this slight snarl up, but as soon as the President is up and running, we are going to resume. We have had several engagements with police. Each time they do invite us to have an engagement with them, we do go, even though we disagree with their modus operandi, we disagree with the way they ill-treat us in comparison to everybody else, but we normally go because we are a civil entity. The most recent time they invited us, we were unavailable. We were out of the country on some other engagement. But we are always open. As and when they want to meet us, we don't have a problem because even when we go and meet them, we remind them to observe the law. We remind them to be fair in the way they operate. We remind them to stop ill-treating us, and yet they give a red carpet to all other entities. So we'll be letting you know when we shall resume. As soon as our leader is in better health, we shall be hitting the ground to resume our countrywide tour. Twatandika okutalaga eggwanga ebitundu ebyenjawulo kyetwayita countrywide tour, era twagenda mu bitundu ebyenjawulo. Twayita buzibu obuyitirivu nga batukubatya gaasi n'ebirala. Etuga poliisi naye n'amagye abalala bonna n'abatakkirizibwa nno mu mateeka batalaga eggwanga, ne bakuba enkuŋŋaana, ne bakuba zi processions, kugamba ne bakola buli kimu nga tewali abasumbuwa. Naye ate ffe abali mu mateeka twebuuza lwaki batuyisa nga bwe batuyisa. Poliisi batera otuyita ne tugenda okubasinkana newankubadde tetukkaanya na ngeri gye bakolamu bintu byabwe, naye ffe tugamba tuli bagoberezi b'amateeka. Buli batuyita nga tugendayo, era mu kugendayo ku meezi okwo ne tubajjukiza nti bantu mmwe mumenya amateeka, mutuyisa bubi, mulinnyirira eddembe lyaffe. Ne tubabuuza ye abaffe bano abalala bo abakola n'okusinga bitukola bo nga temubakoona ku mukono. So baatuyita nate okuddamu basinkana, naye tubadde ne activities ez'enjawulo mu kiseera ekyo. Twali wabweru w'eggwanga ku mirimu egy'enjawulo. Ffe tetulina buzibu, bwe baagalire tusisinkana tugende ne tubasinkana ne tubabuulira n'ebikyamu bye bakola. Naye ekyenkiza ennyo tugenda kuddamu activities zaffe. Tujja kuba tubategeeza pulezidenti waffe nga awonye bulungi oba at least nga asobola okuddamu okwasaganya obuvunaanyizibwa obwo. Tujja bategeeza ddi na wa bwe tugenda okutandikira. I was asked whether the police has reached out to me to help in investigations. I wonder what kind of investigations the police is going to do on itself. Because the police spokesperson came out, the police came out with a statement first and claimed that I had only stumbled and fell. In fact, that was not the only lie
they put across. They said that I got out of the car and started a procession. That was a lie. They said that before the videos came out. Then they said I only stumbled and fell. That was a lie. They knew what they had done to us. So I'm not sure that Ugandan police is able to investigate itself. And therefore, I think that my life is more important to me now than a conversation with the police that has clearly demonstrated bias and criminality. I must also mention that the same police officers were harassing people in the hospital and doctors, with impunity. These are people that came out to murder us. And there's already a clear case because videos have come out when the DPC of Chira, called Kuzara, was ordering to shoot at me. Videos have come out of the OC station, President, doing what he did. You have seen them beating up people. Now, there's already a prima facie case here, but nobody has been arrested, and like I said, nobody is going to be arrested. So we have zero trust in the police of Uganda as of now. You have also seen Madam Wangadia, the chairperson of Uganda Human Rights Commission. She has come out and said that we said that we shall not cooperate or even report to the Uganda Human Rights Commission, but she has not spoken to me. She has not spoken to any one of us. She just sits there in her comfort and builds stories about us. She has not reached out to us. She has not reached out to anybody. But again, she has already demonstrated bias. That is why we don't trust her. But even when we don't trust her, does not mean that she should lie on our behalf. She has not reached out to us, so she should not lie to the country. Yeah, I was just reminded here, when we were there last time, she just sent me away because she did not want to hear what I was saying. So I wouldn't be wrong if I say she's part of the criminality. And that's why she also finds it fit to lie with eyes open wide on national TV. You asked what we have to say about the police saying that their cars were damaged. But you've seen all the footage, not only from us, but from other cameras. But again, I must remind you that in Arua, they said myself and more than 30 others, we held a stone and threw it at General Museveni's car. They even presented 2 machine guns and said those machine guns were found with me, although they disappeared suspiciously. So that is the police of today. They can say anything. If they were able to say that I was in a procession, if they can say I just stumbled and fell, it's not hard for them to say that I blew that explosive on my own self. Sematimba Wejire was asking how my health is. I'm alive. I'm not well, but I'm alive. I must also mention that I checked out of the hospital, sealed off all roads. Even when you had somebody in a terrible condition, whether it's a woman rushing to give birth or somebody in a critical condition, people were being inconvenienced and it was dangerous. The military surrounded the hospital. They were harassing the doctors to give them details of my medical records, which is illegal, but they were pressuring the doctors
and it was getting, insecure for me. So together with my team and family, we decided that I leave the hospital and I take the rest of the treatment from home. So yes, I'm being treated from home. I have doctors that come in every now and then to assess me, and I believe I'll be fine. I also believe that I'm much safer home here. I'm having a lot of pain in my leg, a lot of pain, not only from the wound, but from the trauma that was caused inside. I can't stand without crutches or move without crutches, but I know this is only for a while. I will very soon be back because I'm a sportsman and I'm a bad man. My wound is still there, and the affected area is there. The doctors first put a cast because they had not known the extent to which I was damaged. But after they ascertained that the impact is here, and after that minor surgery to remove the fragments, it was very inconveniencing for the cast to come all the way up to here. I couldn't even fold my leg, and it would make me feel even more lame. And yet I'm not lame, not so much. Mu Luganda batubuza oba poliisi yatutuukiriddeko mu kunoonyereza kwayo. Poliisi simanyi oba esobola okwenoonyerezaako. Ekyokubiri, simanyi ki kye baagala kunoonyerezaako, kuba amazima gonna weegali. Twebaza abantu nti bakozeseza kamera zaabwe nga bwe tuze tubasaba, era buli kimu ne bakiteekayo. Kati simanyi kye poliisi kyeyagala kunoonyereza, kubanga be bakontrolinga zi kamera ezo. Awo twabadde waliwo kamera yakutte buli kimu ekyagenze mu maaso. N'abapoliisi tebasobola kubijjayo kubiraga nsi kubanga bibalumika. Kati simanyi ki kye bagenda kunoonyerezaako. Olwedde waliwo omusango oguliwo eyalagidde batukube amasasi newankubadde tebagatukubye, yabadde DPC w'ekira gwe bayita Kuzaala Robert. Eya nkasukidde akakebe ako ne kantulikira kugulu bamuyita Twesige Elias Kaino. OC station waawe ekira. Abalala abakozi b'ebikolobero ababaddeko kwabaddeko oyo gwe bayita Shadraka eyeeyita omusumba naye ng'alina n'emisango egy'okukwata abaana, eyabeeranga mu Wembule, eyatta abantu baffe abangi n'okubatulugunya, yabaddewo. Omulala eyabaddewo oyo omukwasi w'abakazi eyakwata n'abaana ab'obulenzi be baasibira mu CMI, naye waali. Kati simanyi bamuyita Isa ye Isa, naye waali. N'ebyakoleddwa mwabirabye, feesi zaabwe mwazirabye, mwalabye abaakubye abantu, mwalabye buli kikolobero, ate n'amateeka mugamanyi. So baleme kusiruwaza abantu nti bakyabuuliriza. Oba mukwata omuntu nga talina musango ne mumusiba n'assuuka ne mu ssaawa 48 ze mulina omutwalira mu kooti, tosobola kuŋŋamba nti temusobola kukwata abamenyi b'amateeka abo abakoze ekyo. Era tukimanyi nti wano e Uganda mu gavumenti ya Museveni amenyi b'amateeka baba wampeera, ate abagoberera amateeka be batulugunya. Otubuuzizza kye tugamba ku nsonga ya poliisi okuvayo negamba nti naffe twakubye emmotoka zaabwe. Ekisooka byonna ebyagenze maaso mwabirabye ku kamera, byonna, buli katikitiki, tewali buli katikitiki mwabirabye, era temwalabyeko omuntu yenna ku bantu baffe akasuka ejjinja. Naye tekyewuunyisa kubanga ne Mwaluwa nga bamaze okutta Yasini Kawuma n'okuntulugunya bagamba nti twakubye emmotoka ya Museveni amayinja, balimba nti bankutte n'emmundu n'ebirala. So ekyo nakyo kudde ebirimbo, kyekimu ku birimbo ebimu poliisi byekozesa ng'eyagala okweggyako omusango. Lwakuba ku mulundi guno abannansi baabalabisiza. Ekisemberayo ddala,
Ssematimba bwejire ambuzizza bwe mpulira ndi stede wadde si nnyo ntereddemu okusinga kati obulumi obw'ekiwundu weere ekiwundu wekiri naye ate obulumi obusinga buli munda ku ggumba kubanga wadde teryamenyese lyakozeddwa nnyo ne lifuna ne kakuraka kaakati ndowooza bwe bulumi obwo ŋŋenda kuddamu okwekebejjebwa abasawo baŋŋambye nti ekivaako bulumi kyandiba bakakasa kyandiba nga kiri ku busomyo munda mu ggumba naye era kyonna kyekiri nkakasa nti Katonda ajja tuyisa mu mbeera eno era nja kutereera era nga Lopu bw'abagambye wentereerera wenti tujja mwebale nnyo mwebale ebyabiseno Oli live ku Shalom Television Uganda. Subscribe to the channel tutambule fena. Dr. Enzyme Zenkweleza. Subscribe to the channel Shalom Television Uganda. Dr. Enzyme Zenkweleza. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. People power. Our power.